Mwami Jacob mbadde nina ekibuuzo kyange. Bagamba nti omusajja tasobya era omusajja talina kwetonda. Wamma ggwe nga ggwe ekyo kyogerako ekyo omusajja ye tasobya era omusajja aba asobezza ye talina kwetonda. Omanyi kintu ekiyitibwa omukyala n'omwami nga baagalana mubamu ebintu bingi naye ekisingira ddala okuba ekikulu kwe kukeera ku magya okubanga olina ssole mu kamwako. Ekigambo ssole kimala bintu bingi nyina omusajja ateetonda taba mulungi mu kukuma mukazi. Jjukira nti abakazi ffe batunonyaamu ekintu kye bayita protection. Omukazi anoonya omusajja ekintu ekiyitibwa protection. Kyova olaba gw'omugulira buli kimu, gw'omugulira emmere aba anoonya protection eyo, gw'asomesa abaana. Ye omukazi ye alina kukuwa comfort. Comfort mwe muli okufumbira, okuwa akasekisa akalungi, okuwa ebirowoozo ebirungi nobeera comfort. So otuuka mu extent nga omukazi akunyiizizza oba omusajja onyiizizza omukazi notasobola keera ku makya kwetonda, manya sayini ziba bbiri. Esookera ddala either ng'omusajja takweguya oba si kyekyo ng'omusajja yakkoowa oba si kyekyo nga ye yakula bw'atyo teyeetonda. Naye gwe kiri eri ggwe okusoma patanawo n'omutegeera noga nti omanyi mu process weti oba situgeze nti mugezeko mu sexi n'ekigambo sexi nayo kizitowa mugenzeeko muka omusajja alina engeri gy'adde akiyitamu bakiyita batya kale happy time yammwe ey'omu kisenge n'omunyonyola muga nti bebi kino kino kiwakoze wekiti sikyagala oba si kino muga nti omuntu yenna alinawo aba okedde ku makya ng'omukozi ekibi. Kiba kirungi nnyo mwetonda because omukwano gwakuyigagana n'osomesa omuntu engeri gy'oyagalamu akwagale, n'osomesa omuntu gy'oyagalamu akukwatemu, okitegeera. Okikulanga olulimi Luganda lunzibuwalira